Kadama TV, Mr. Kadama gyebaleko ne ba Asolas bonna bannange bankuba kyeyo mwenna mugyebale buli omu wonna waasinziirira. Nze bampita Maria, nina akalowoozo ke njagala okubuulira bannange abali ku kyeyo. Mbimanya embeera gye tuyitamu mbiyumba naddala. Nina kye njagala obawabula kulaba nti bwe tuba tukigezezaako, nakigezezaako maze wiiki 3 nga nkigezaako naye ndabaako enjawulo kubanga omukyala yali nga muzibu nnyo, muzibu. Naye kuva lwe natandika okukigezaako ndaba nfunyeeko some peace of mind. Takyantambulirako nnyo, takyanvuma biki ebyo bye yayombanga n'avuma n'alinnya mu bikopo. Kaakati Mr. Kadama njagala okabateereko abaana abo bakawulire. Kangu nnyo era bye bino ebintu ebiri mu biyungu byabwe mu ffumbiro bye tukozesa. Ogenda kukwata yenna omwana omuwala ne bw'aba mulenzi. Ne bano bennyini abatali mu biyumba musobola kukikola kubanga kyangu. Ogenda kukwata cloves, obuti bwa cloves, manyi ziringa buti sort of, bala obuti 6. Teeka amazzi ku gaasi matono, half a cup I think. Teekamu obwo obuti 6 obwa cloves, buboyiringe. Bwe bumala kuboyiringako katono, okoosa oboyiringa olabe nti amazzi gasigaddemu. Toteekamu mangi nnyo ate ne gayitirira kubanga era oba osobola kukola ekirala, kukola amalala ng'ago gaweddewo. Kati bw'omala gaboyiringa obuti 6 obwo bwa cloves, funa akakebeko buyiwemu, twala mu ruumu y'otereke. N'ababi twala mu ruumu y'otereke. Otereka kumala ennaku 3. Bw'oba wagaboyirinze leero kangambe leero Lwakuna, obala Lwakutaano, Lwamukaaga, Sande ku makya n'otandika okugakozesa. Ogakozesa otya? Bw'oba ozuguse ku makya nnyo, essaawa simanyi mu ssaawa meka, buli omu alina essaawa ze z'azukiramu mu buliri, naye laba nti tofuluma nga tokikoze. Yimirira, yogera byonna by'oyagala, naye ng'amazzi ago okwata n'oyuwa butono ku mukono gwo ogwa ddyo ku kibatu, butono ng'agenda okwesiiga ebizigo, nga kwegamba like nga haafu y'akajiiko oba kajiiko. Bw'oyuwako bw'oti ku kibatu kyo eky'omukono ogwa ddyo, yisa mu maaso bw'oyogera buli kimu kyonna ky'oyagala okuganja, okuweebwa, okulowoozebwako, okwagalwa, kugamba okusasulira mu budde, byonna byogere bweweesiiga mu feesi nno nga yeesiiziriza ebizigo. Fuluma, tandika emirimu gyo. Ekyo ekintu kikola, ndaba kinkoledde, mbadde nsaba mukigezeeko kubanga omanyi twagala mmalako contract, naye kintu kyagezaako kino nakiri. Olabe nti oluusi Katonda atuyisaawo, tugenda kiyitamu, tutuuke ekiseera nga tuli bawanguzi. Wabula amazzi ago mu kakebe olina okukozesa kali transparent. Tokozesa kintu like nga bwe njogera transparent nga bakuyita batya, like a glass, naye nga ne bwe kiba kintu kya plastic, naye ne bwe kaba kano akacupa ka plastic, naye ng'olaba oba otunula kiri munda. Ate bw'oteekamu, buteekemu n'obuti, tobuleke eri mu sefiriya, byonna n'obuti obwo 6 buteekemu n'amazzi gaako. Kati gw'otereka awo obeere ng'okikola buli ku makya, bwe gaggwamu era ofumba amalala bwe batyo. Nga Mukama ye mubeezi waffe, tujja kukiyitawo, tujja mmaliriza
Essaala yange buli mwana ekyamuleeta kituukirire. Naddala nsaba nti tuddeyo e Uganda nga tukyali balamu. N'ebyo Mukama bampeera omukisa.